ku Facebook, WhatsApp, twala tugende, si buli aliko wetutumu nti alina irimu. Bajama, ettutumu kirala n'erimu nakyo kiki kirala. Tubyawule esubitabika. Togenda na seeka ng'olwokuba alina ettutumu. Kuliko baseeka bangi ku Facebook ku mulembe guno nga balina bubeezi ttutumu nga tebalina irimu. Bali mu drama na comedy. Londa sheekhe ogwo ogenda okusomako ku Facebook ng'alina irimu, so si ttutumu. Waliwo abasheekhe bangi abalina irimu nga tebalina ttutumu. We bali abo twagala obw'omugaso. So si ab'ettutumu ensi yonna emumanyi, buli omu watuuka bamwogerako bwogezi, si byebyo. Ettutumu kirala n'erimu kirala. Ettutumu limanyi omuntu okuba nga amanyikiddwa nnyo, eyo si eyirimu. Noba ogenda mu department y'abayimbi ebyokuyimba, waliyo abayimbi nga batutumu naye nga tamanyi na byayimba, naye kenyini tabimanyi, kirina na makulu, naye ng'ensi yonna yonna evunamira oyo. Ettutumu kirala n'okumanya kirala. Bw'oba olonda omusomesa wo gw'omu wasomako alina kuba bwayirimu, so si ettutumu. Niba tebamumanyi temusekaani tebamumanyi nnyo. Kati mutegeera ntya? Mukuwuliriza awo omuwulira ng'ayogera, kubanga buli wayogera owulira oyiga, buli wayogera oyiga, buli wayogera oyiga. So si kutusanseko n'anyumya banyanya n'anyumya okugwa amiinyi. Akati ataawo waliwo omusajja wa bodaboda nkutwali twamusanga ejjulimu sabasaba. Ettutumu si ekikulu, irimu kyekikulu. N'amutegeera ntya? Omusomesa wa irimu atambulira mu bigambo bisatu. Qur'anul Karim, asoma aya Qur'an n'agitunyonnyola nti awo Allah yali ategeeza ABCD. Hadith namba 2, hadith n'asoma hadith mu bino waayo n'atunyonnyola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ategeeza ABCD. Namba 3, ebigambo by'abamanyi. Imamu Malik yagamba bw'ati, Imamu Shafi yagamba bw'ati, Imamu Sheikh Albani. Oyo bw'omuwuliranga nga yeetoolera mu bintu bisatu n'omwaka guli ne guli, ogwo bweweekwatako. So si kujja kutunyumiza gataliiko nfuufu, kuba naffe twagala bye. Ate gataliiko enfuufu n'omwana oli antola ku booda so binnyumiza. Omwana antola ku kabooda wali asobola okumbuulira naye, naye omwana antola ku kabooda asobola okumpulira aya Qur'an, asobola okumpulira hadith nti Imamu Shafi yagamba bw'ati ku nsonga eyo. Yenna gw'oyagala okuggyako irimu mugenderere mu njogera ze.